ennyonyi zikrashinga every day twalekerawo okulinnya ennyonyi era tuzirinnya abakyala bambi abamu agenda mu ddwaliro n'azaala omwana n'afa oba ye n'afiirayo mu ddwaliro abakyala bagiving up ogenda mu lebo okusindika abaana no yensi bwetyo bweri we have an obligation and a duty okulekawo a better society than gye tulimu ekyo nakyo kikulu nnyo bwe baba bajjajjawo bafumbisanga nku mu kyalo lwana nnyo nti okufumbisa enku kukome ku bo bwe kirina okuba naye nga bino byonna bye mbagamba teri n'omu ajja bikuleetera gwe ndaba oba mpuliriza ku radio 4 n'andaba ku tiktok gwe wennyini andaba enkyukakyuka gy'oyagala mu bulamu bwo gw'olina okugyetuusaako otya ng'ofuna emikwano egikwongerako friends that add value to you si kubanga olimu over 100 useless whatsapp groups n'obeera mu over 50 useless whatsapp groups nga ne bwoba ne challenge ya mitwalo 2 togifuna tiwali kubayinza kuyamba beera mu whatsapp groups 5 naye nga zi adding value to you beera n'emikwano gy'emitono naye nga ne bwoba n'ekizibu basobola okukuyamba bakudduukirira tosobola kuŋŋamba nti omanyi abantu bangi naye tibakuyamba over the weekend nze okuva Wednesday sibadde Kampala mbadde waffe Masaka on Thursday waliwo omwana mukwano gwange nnyo he's like a brother bamuyita Nsereko musuubuzi wa mmwanyi ate nga mulimi wa mmwanyi yayanjudde sinnaba kulaba kwanjulanga kuli mu Masaka omuntu eyabadde kuli simulabanga obungi Masaka ewaffe Villa Mariawo omwana yagabudde kyesirabanga gwe mukolo gwe nasoose okubeerako mu Masaka nga buli muntu bamugabudde enkoko mu luwombo buli muntu va kuba agashumba abadde mu VVIPs n'ababadde ebweru bonna bafunye nko mu luwombo gwe mukolo gwe nasoose okulaba mu Villa Maria nga bia owa buli kika abantu bamuleseewo ne banywa ne bakoowa kino emyenge gyamwe daka simanya black label daka label simanya blue label red label samola yabimanyi red label double black gyabaddeyo abantu ne banywa ne bagireka obogamba nkulimba buuza mukwano gwange ano muyimbi ani Haruna mubiru yabaddeyo kitoke kifansalira yabaddeyo misa kisemakula yabaddeyo ne nantume befananyi benalabye ng'olinga akutoba akaggoboti gwe mukolo gwegwo ogwo omukolo gwe nabaddeko oyo mwana yali mukwano nnyo gwa taata wange nnyo ogwo omuggo taata nge yagundekera nakutta omuggo ogwo okulaga nti nekitange waali yafedda bakitaffe tibafa tusigana nabo ekyo nkikugamba ndi serious ogwo gwali muggo gwe yes nze nasikira kitange nampa omuggo ogwo so mwabaddewo mwembi gwe ne muzeeyi twabaddewo fembi gwe ne muzeeyi muba mugenda e Roma ne mulamaga ne musinza be mutamanyi ne mugenda e Saudi Arabia si bwe kiri Emeka nze lwaki sikubeera muggo gwa kitange gwe yandekera ate wali omuggo gwennyina nga gwa bajjajjange be bagulekera kitange eddiini gy'osoma ebimanyiiko ebyo eddiini yasangawo actually Yesu yagamba tiyajja kusaanyaawo nnono na buwangwa bw'abantu buno buwangwa bwaffe kyovula mu Catholic Church faza bwasikira kitaawe bamwambaza olubugo ne bamuwa n'effumu mwawule bino ebintu in the Catholic Church where I belong father kasita asikira kitaawe bamukwasa effumu ne bamwambaza n'olubugo nga father yes kati nze gashumba kyekingana okwata omuggo gwa kitange muzeeyi gwe yakuwa kyekingana okugenda ku malalo ga kitange ne mulaajanira oba n'empaaba tekiina lwaki kiri okugenda namugongo nfukamire ku mujulizi gwe simanyi gwe siinako Luganda musabe kizito omuto oba bali ku ddembe gwe simanyi gwe siinako Luganda naye kirimu sitaani ogenda kumalawo ga jjajjange lwaki sitaani awo waali bwe nfukamira ku malalo ga jjajjange oyo sitaani bwe nfukamira ku malalo ga senti bali ku ddembe wago si sitaani. That's not me. Bakita intercession babalaajanira babayambeko
okubeegayirirako Katonda. Nze Katonda mwegayira direct, nze bwe mansa bakatonda sina gwe neetaaga direct phone call to God. Ata anyanukula. Nsereko kanzire ku mukolo gwa Nsereko. Nsereko yakoze omukolo lwa kintu kirimu ayina emikwano. Kwabaddeko abafaza abasoba 20. Wow. Okwanjula bwanjuzi ne mukwano gwange Father Chibi yabaddeyo. Yavuze kuva Mpigi. Opuli bagenero babaddeyo. Alabika wamaanyi Nsereko oyo. No, si wamaanyi nyo kiri awo naye Nsereko amanye emikwano. Ya social capital. Mukwano ki gwoyina bwe twali malayika erwemiyaga yavuga najja nange nabadde nyina okukola ki yabadde kikakatako ate nagezeyo nga nesenyiga numa but I had to go to stand. Yes, kati mwabanda ku TikTok singa obadde n'omukolo ku Thursday ani anajja lero Monday. Nsereka ngambye nti ogwo omukolo gwe walabye 80% bantu bamuwadde sente kubanga Nsereko mugabi kanisa aziwa sente Kereziya aziwa ne mizikiti. You get it? So mufune emikwano egibagasa nga mukwano go ne bamukubira ku saa 9 ekiro akwate simu ajja. Negweno you are everywhere and you are nowhere. Come again? You are everywhere and you are nowhere. Mukwano gwo buli omu muyita mukwano gwo nenga inakcho sense. Ate neche na kino mukimanye osobola n'okuba n'omuntu emyaka 2 nga tabangako mukwano gwo nga user really friends with benefits nga akwagalako byakujjako nga takwagalangako kyomuwa. Michelle Obama yagamba nti money and power reveals who we are. Tolimanya muntu the inner him or her okujjako ng'afunye sente n'obuyinza. Omuntu asobola okubeera naawe n'atuuka n'okufa n'ogamba nfiiriddwa mukwano gwange tazikangawo nga tabangako mukwano gwo nga eri akwagalako bintu byo byakujjako. Gwe kunguka kyolina emikwano olw'okuba okola TV shows kungwa aganyabo enkyano emirimu ne giggwawo simuzo eyinza okusirika ne weewunya n'ogamba nti kino kiki ababadde bannoonyanga. Yes, nabano ba minisita boolaba ababaka abantu tibaagala minisita baagala title. Yes, bano ababaka bemulaba abantu tibaagala babaka title mujjirako bano ababasuusuuta Yes. babasuusuuta lwekyo kye bali. Kankubuuze mirundi emekalo tubadde ku mukolo ng'eyali minisita anoonya wakutuula mingi naye nga terulinga kyali minisita bamwaniriza mukubo olw'obugombe bwajjira minisita ajja. Nabana ababaka bambi kati lindako situgenda kulonda mu January. Yes. I can authoritatively predict nti 90% ku babaka tebagenda kuddayo. 90%. Yes, tebagenda kuddayo. 90, that's a big percentage. 82% tebaddayo mu 2021. Tebagenda kuddayo. Mutegera ndowooza. Kakati ogenda okulaba mu ababaka oba abantu bali baagala goba title yo. Kati fwe bagashuba wotutiira. Toyina title yonna ne ku mukolo tuula mu VVIP. Botuka nga n'owulira akabugumu nti mwami Gashumbaze. Sinanze nga toyina title yonna okujjako ya MK. Nzero omuntu yekka gwe abantu bensinza nsinza Katonda. Owulira? Osinza Katonda. Nsinza bazadde bange ne Jenemoke. Nayo musinza. Osinza Jeno MK. Mbuuza lwaki? Ye muntu yekka mu government muno eyalaba potential yange. Nkiddemu. Ye muntu yekka mu government eno yalaba potential yange. Nannondo okubeera omumyuka we in charge of the Central Region of Buganda region. Eno okusinza ki? Kyogamba bano bafeke master bonna abali mu government sibasinga? Kungu ku level yange nsobola okutuula at any board. Kyoganze siqualifying kubeera minister? You do. Kankomaawo. Kyoga tuli basiru nnyo. Kyoga nyizo okwerabira MK mu bulamu bwange. Sisobola. Sisobola kumwerabira. Ne bwe nfuna disagreement naye tomorrow. Sisobola kumwerabira. Olwekyo kye yalaba. Yes. Olwekyo kye yandabamu. Ulira. 3 weeks back. Naina business gyenkyesinga mu government. Nensanga omusajja bamuyita Bizimungu oba bya Mungu. Mu office y'abanene. N'abagamba omusajja omulaba. Mu 1996 tewali muntu yanoonyeza Museveni mu kalulu mu Buganda nga ye. Tiyavuga nga pick up najja nano ne bipande n'abitimba Buganda yonna ng'agamba nze. 1996 nga twakamala okusoma. Kyenda mukaaga.
ze kintu kyokka kyensinzako President Museveni era mukama muwa omukisa yantikkula omugugu gw'abanyarwanda be baali bamma national IDs ne passports era bwe kibanga kye kintu kyokka ekisobola okutwala Museveni mu ggulu agende mu ggulu olw'ekyo ontegedde kungu twabeeranga naawe ne tubasanga wano ebweru batusamoninga mu UCC z'ensonga zaali zaaki z'abanyarwanda who are Ugandans 100%. Kati kungu, I'm happy to report nti wiche gwako nga tewali muntu gwemye national ID immigration tukyalina mu buzibu nayo katono era oluvaano gyendaga bacha define twine endagaano gye twakola nabo bacha defyinga twine endagaano gye twakola batana ku implementinga nira 100%. Bo tuwera omuntu gwani yakujja engoma taliyo obagowereta abatuliriza kuli program entuga tokuba kalango Adam Kungu gegange fenna ulira mwami Frank Shumba gwendi nayo lwalero fenna mu bulamu bwaffe waliwo omuntu yali atukutte ku mukono oyo tali kituufu teri muntu aga nti yemeza yekka taliyo waliyo omuntu eyali atukutte ku mukono at some point Jeno Muhoozi Kayine Lugaba first son owulira commander yeye kakati yakolangani CDF atenga alina obuyinza obuli ku level ya commander in chief na mu birowoozo bye sorry n'agenda ku Twitter X now n'agamba nti nonze omuntu ayitibwa Frank Gashumba ng'omumyuka wange ate ng'omanye nwana gye batulwana nakiro kankikugambe kubana abantu bondaba nabo boolitwanga mikwano gyange ku bo tewali yampereza bubaka bunjozayoza linda okati mwami Gashumba bakoligi bo benkulaba nabo ku bo teri yampa bubaka bunjozayoza tebakuyozayo ngolo ki kubanga bo balowooza bokka be balina okushayininga bebagwanidde ng'ate abamu yali yabalonda dda mu bifo ebirala Gashumba tebagwanidde ffe tusigwanidde ffe tulimbwa tulina kulya magumba wadde ka message okitegeera agati yogayoga muganda wange otegedde so obeera n'omuntu nga takwagalizangako naye nga muli naye kungu kye bayita mukwano gw'okimanyi kwe kuwulira nti waliwo akasente akaliwo nga kungu okwalifying nga nakubira essimu muganda wange waliwo kaddiiro waliwo ka business bidinga bw'oba tumanyi ku bidinga ngenda kuyamba kubanga you qualify your Ugandan tulina company mu Uganda eziri fully registered eziri mejo business ongamba otya nti gwe PS gwakulya procurement mu kitongole n'otanyamba nti owaye ne Gashumba kaafuneyo afuneka naka kamuyambe omukwano gulina okukwagaliza yes omukwano gutanjagaliza gwaki wakafolumbe omukwano gutakwagaliza gwakafolumbe wanje omukwano gutakwagaliza gwakafolumbe kungo ine motoka sibwe kiri mukama Kalisa avuga motoka ki I believe he drives a Range Rover yes Kalisa bwatuuka ku mukolo ku ssaawa nnyo ogw'ekiro atuukire mu Range Rover yo naye naawe otuukireko mu Primo ng'enkuba ne bwetonnya osobola okukola ki okuvaawo oŋŋamba otya nti onjagaliza ng'emikolo bwe gigwa nze ninnya ka bodaboda okitegedde oŋŋamba otya nti onjagaliza nga bizinesi bwe zibeerawo tonkubira simu oŋŋamba otya nti onjagaliza nti otegedde nti gavumenti eweerera abaana wali scholarships okimanyi nyina abaana beetaaga okuweerera n'otaŋŋamba ate kungunze ekintu kino nkiyiziridde ebbanga Katonda atulaga sayini nyingi emikwano gyaffe nakulaga nti osimukwana gwo wajja kukyusa ekirala Banyarwanda bo babirivinga nti bazadde baffe balabe baffe mu mikwano gyaffe gwe nga tomanyi nagamba omuntu oyo singa weegendereza singa famire egaana omuwala okufumbirwa omuntu bamaliriza bubi you get it you cannot convince me you can't jeno kankubulire jeno emukeyadde Masaka twamwaniriza ku Mutesa Royal University twaddewo abantu basatu owulira ndo bantu basatu batya twabaddewo ne Jeno Sande ye komanda wa Masaka w'amagye ne mukwano gwange omupoliisi mwerabidde erinnya regional police commander yaddaze kuggalawo mipiira ja CDF tournament mukolo olwawedde
yawangudde muzima lwaki ulira lwaki they participated kwa Steve yakagweredde mu bunya kati woga basaliriza lwaki gwagweredde mu bunya make your point adogati mwabaddewo basatu yes kubanga mukwano wa yangambye nti boss ajja Masaka mukwano gwo yes kubanga mukama wange tasobola kujja mu kitundu nga simanyi ne muwero kaminga nayingira emmotoka ye ne tunyumyamu eddakiika nga 2 n'agenda era omupiira lwe gwawedde mu protocol era yansanze ku kisaawe musinga off wow owulira n'agenda wow that was a Friday I think on Saturday nengenda mnomanyi natandise serious mobilization ya Mwami 7 otambula okunga abantu Museveni agenda kukumba kanu agenda kwera kere kwantu akamu bwe kati kokka gaye ko mwagalako okutikula omugugu kokka bwe kati wasazewo otalage gwanga ngo munyeza agenda mu kalango ngenda kukubira muganda wange Jime yasingo tegera Bible aina Bible inawe yogera nti ndi basonyi wolo omuntu omu oba olw'ekikola ekimu kakati mpagirani Dr. Kizza Besigye yekka ye muntu yateekawo semblance ya credible position by the way amalulire genyina agatali malungi Dr. Kizza Besigye mulwadde nnyo really nnyo nga gye nkomeza era mwenna mbasaba mulwadde nnyo tusabe gavumenti ewe Dr. Kizza Besigye bail tasobola kuyimirira kino kyekubulya from a credible source. He can't stand on his own. Tasobola kustandinga ku lulwe Dr. Kizza Besigye. Nze sisobola kuteeka omuzita mutya bino tibwe mutamuta. Ultimatum. Nze nsaba gavumenti n'obuwembeefu bungi Dr. Besigye aweebwe bail. Bw'aba ayina emisanga awozenga avaawa kava bweru. Ali bubi. Embeera gyali musinnungi. Bambi Dr. Besigye. Okiwulira? Mwenna abali ku gavumenti muno abalamuzi baani mwenna fena tukole ensobi we are all Ugandans awewe bail awozenga avaawa ngava bweru sisobola nze kubalagira ojjukire yagamba bwe mutamuta wenna kubazaali mmeka kyenda ali London anzina mazina ntujja kujjaawo so obadde ogamba nti akantu akatono bwe kati yes abaganda balina olugamba nti atajjukira batagabo batasonyiwa omutima wangu gugonda mangu ogonda gutya olina okujjukira gavumenti ezovumirira ebbanga lyonna gavumenti ababbi obubbi nebyo nga ye chief ye CEO wa gavumenti eno akantu akatinike yakoze naga nti kale bannaye nyine simu zizino 2 ziweza milioni 10 njalondeetera akantu nga mpaana gavumenti eno anti kingamba kyenyini ekyo ozovumirira ebbanga lyo lyonna ogambye nsibyewo kati n'omukono gwe guguno ndeeterayo ka clip nga mpaana gavumenti eno wana mwe Museveni relationship yange ne President Museveni eri ku kintu eki ate siri omu naye nyini akimanyi kiki baagala nekira balina be basasula obikola kungu sisasulwa kola PR wa gavumenti eno sisasulwa NRM yaspenize billioni ze kololo sibe kiri bandagayo ka contract nti ka milioni mu bakampadde tewali yes so government yeto jagala naye ate yomwagala nkugambye no government singo ombuziza yali badde yavaako dda nayo ani alternative mondage Kyagulanyi wiki 2 eziwedde yali Canada nakuba endongo ennyini olwave Canada n'agenda mu America bali ku maato ne mukyala we ne bali obulamu weekend eri etali eno yabadde kololo yabadde lugogo Dax vibes wa mutowe nanyiga mukazi we Squeeze tabangawo Squeeze eri mama yake wamulabye Squeeze kakati yabadde London mu banna Uganda najjuza yakubye full house e London sabi goberedde bulungi e London mu banna Uganda
yakubye full house oyo ayagala obuyinza. Yoweri Museveni Saabalwanyi Ssemalungu weekend yagimaze ntale school Mbalala ng'apasinga out abasomesa 10,000 14 bamaze okufine tuninga mu patriotism. olwona mpereza message nti ne kwolwo mwami Kyagulanyi bwe yali mu kivuli kya Dax Vibes mbu mwami Museveni yasula ayimiridde kololo si kusula ayimiridde twaliyo. President Museveni yatuuka ekololo saawa 4 ez'okumakya yavaayo 10 nga bukya. Mumwagala squeeze ono yagala buyinza. ono ali mu kulenga grounds za buyinza wabeerawo Museveni tulina omuwa ekirabo ekikyakisinze. He's the master of politics. Nabagamba Kyagulanyi project ya Yoweri Museveni yagireeta kusaanyawo Dr. Kizza Besigye. Museveni takozesa mundu mu bintu ebisinga, akozesa magezi na sente. Come again? Museveni ebintu ebisinga takozesa maanyi, akozesa magezi na sente. Magezi atula n'afumiitiriza. Yes. Then the sente. Yes. Kyagulanyi baamuleeta kusaanyawo Dr. Kizza Besigye era akikoze. Kyagulanyi weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama kuwa omukisa. Mundageyo. Nomination is addi. Mwezi guno. Si 23rd bwe I hear. Mwezi guno. Ali mu ndongo. Ali London. Ali London. Leading opposition politician. Azina mazina. Era waliwo akayimba kenebe yayimbye oluyimba ng'ayimba ku mpuuga. Njokonuunyo. Mumpuuga semanya Mumpuuga Saamulabe. Linda ku Mumpuuga Saamulabe ekibuli. Jesus. Mpuuga kye kizibu kya Uganda. Mpuuga kye kizibu kya Uganda. Line gwanga Katonda n'awangaza Museveni emyaka 5 asobola tufugira emyaka 400. Kakati ebyo bijjako government eno strategy. Museveni is a strategic thinker. Anybody who dares omuntu yenna avaayo ku underestimating this man called Yoweri Museveni oyina okubanga tulina okukolako a study. Omuntu yenna anyooma Museveni n'ebikolwa bye gwe tulina okunoonyerezaako. Museveni tali mu 2026 ali mu 2031 akalulu kano kawedde dda ali mu 31. Yes. This purported Sabafere wa struggle. Ali Bungereza mu Kivulu. Actually nubo bali badire bagita Kivulu Party. Ali ku Mpuuga. Yabaddaga Mpuuga. Tebyaggwe bya Honorable Mpuuga. You want tell me Museveni na mama Mbabazi ne baluhakana Lugunda. They've never picked misunderstandings. They've picked before. Niyo balaba ku mikolo nga bali bona. Kiringanga bono yawukana ne mukyala wo nobeera all over ku radio ku TV. Oba mukyala bwana yawukana nawe nabeera all over kwogera ku social media where the mere fact that we dated and lived together for 5 or 10 years kitegeeza nange nayinako ebiki ebirungi. Ebizibu bya Uganda Mpuuga, ebizibu bya Uganda nabagamba akaseera mwenna mugenda tuuka mu kitegeere. This Nuupu project ng'agikulira Louis Rubongoya ya setting up kusaanyawo credible opposition. Kankulage okuleeta kwa Balimwezo. He's my friend. He's an amazing guy. Kuba Lord Mayor? No, mulungi. Ng'omuntu. Mulungi Balimwezo musajja mukwano gwange. A strategic akati president yagamba nti by 2021 oba yaga 2021 or 2026 2021 tuwagenda kubeera opposition mu Uganda. Owulira? Kakati NRM tekyaleeta kufieldinga candidate eyita mu Nuupu nereeta Balimwezo. Come again? NRM tekyafieldinga candidate kubanga ekimanyi tajja kuwangula. Bayita mu Nuupu ne baleeta Balimwezo. Really? Yes. Let me give you examples. UPDF bwe yaleerwanyisa ngeyamba SPLA yavaayo kkono eraga nti tuyamba SPLA. Yeah, South Sudan. Yes. Ebere yamba SPLA covertly. Mwe mulaba SPLA nga yerwana nenga UPDF yekola ki? Mweri. Mwe mulaba Nuupu nti Balimwezo bamutaddewo ku bubaka bw'e Kampala. Kuba meya bwa Kampala. Kuba meya bw'e Kampala nenga si Balimwezo.
nga si Nuupu kwamba oli abaga nti ke kasera injini yakwatemu. okiwulira So NRM olingaga nti eringa yakkiriza nti Kampala abantu baatugaana. Yes. Kakati okumufuna tukoze tutya. Okutegeera Yoweri Museveni olina okuba nga tonywanjaga, olina okuba nga totamiira. Okitegedde UPDF edeployinze covert mu bitundu bingi. Okimanyi olumu waliwo SFC lwebeera mu Kampala nga maje SFC naye nga yambadde maje gana ga bulijjo uniform. Gwe bw'obalaba olowooza nti bana bamaje aba bulijjo naye nga bali bakomanda abamalayo. Nolaba musajja ku street nga yambadde suuti naye nga bw'omukebera mu misipi muno buli kyuma kikola ki. So yagalaga nti singa bali mwezi ayangulo bwa lodde. Yes. Alwane abawangudde so position. That's Yoweri Museveni jakuba wangudde. Ekyo 10 ku 10. Don't even debate about it. This is a master plan. Fundamental change yayogera in 1986. Yeno. Mamulowooza yakusaaga. Oyo musajja mugezi nnyo nga gye nkomezza. So Lukwago kasitava mu Kampala. Nga muwedde. Sigambye nti Lukwago ali perfect. Lukwago naye alina ebizibu bye. Ne substitute ya Lukwago si ani? Si NUP. Era omuggo Katonda gwayinza okukuba Kampala nga NUP etekinza over Kampala. Bana batunda kadi bano. Omuggo Katonda gwayinza okukuba Kampala nga NUP nga meya wa Kampala we NUP. Bana batunda kadi. Mu history ya FDC mbuulirayo olunaku lumu emyaka ebisanja for the 20 years. Dr. Kiza Besigye bwe yali leader opposition mu FDC lwawulirako nti batunda kadi. Tibyali so common. Not so, don't even use the word so common. Goli munna mawuli. Mbuulirayo olunaku lwe wawulira nti mu FDC kadi batunda ntunde. Lumbuulire. Era kungu Kazibira allegations nga zempulira kati. These are not allegations za kugamba na participate nze mugulira abantu tickets. Waguze? Yes. N'abamu be bazimye bamutebi bonna bali on record okugamba. Ti babasaba sente. Yes. Kungu muyambe debate sisi. Mutebi yatugambye nti bamusabye sente. Kakati munaba mutya democracy nga temuyina democracy. Ogabo talina. Chotalina. Mutebi ayina namba. Nachi. Mugambe batuwe ensonga emu lwaki Mugambe taweebwa tiketi. Mugambe wano enakawa. Nubianiri batubulya criteria mwe bayita okuwa Nubianiri ticket. Balese Nubianiri. Bamuleeta dda ekya Nubianiri tekiriko vetting, Lubongoya tekiriko vetting. You get it? Sure deal. Sure deal. Saba wanzi wechibina sure deal. Nubianiri sure deal. Yes. Bade manyi weta system. NRM ine mivuyo gyajo mu primary zayo, but at least waliwo semblance ya democracy. Naline wayiso omugezi w'ekibiina ku NBS TV ne mubuze kibuuzo kye kimu ekyo n'agamba nanziramu n'agamba nti Nubianiri asinga Mugambe ground. Akola ki? Asinga Mugambe ground. Those are his words verbatim. Kati kanki kugambe bwemba nga serabidde Mugambe tiyafuuka meya nga yabuuka bubuusi yabeerako ba LC1 chairman yabeerako biki ebyo byonna batuwe ensonga emu kubakoze eki kubasinze okumumma bendera kati mwabe nakawa keka n'akaseera mukube ejjoogo lino ogwo mulimu si gwange abe nakawa baba w'ensonga lwaki omusajja asavinze ekisanja eki bamugyeko tiketi omanyi lwaki katadooba kanuupu kakoma 2031 tewali kalulu kagenda kuyuzaamu nuupu nga kalulu kano kakati Kyagulanyi ameekenga sure nti buli mukwano gwafune wabbira wafuna ku sente kibiina ki nga treasurer ayagala kifo secretary general ayagala kifo buli muntu yenna ani analandinga ekibiina treasurer tayagala wakiri mugano katana tayina waya tana kwagala at least ye tayina wali ne president Mwami Kyagulanyi ayagala owa president Deus Lubongoya agenda Kampala Central abogezi b'ekibiina bombiriri omu Nakawa West omulala Nakawa East n'abakulembeza abalala buli omu ayagala ng'ogyeko katana treasurer kakati NRM yogera be NRM bo bali ku kitebe bakola mirimu
oyina Ssabawandiisi Richard Odwong akola mirimu gya kibiina. Spokesperson oyina amyuka Odwong mukyala Rose Namayanja Nsereko akola mirimu gya kibiina. Oyina abogezi b'ekibiina bombi Emmanuel Maladombo akola mirimu gya kibiina. Amumyuka Mwami Rogers Mulindwa akola mirimu gya kibiina. Bana abakyala abalala abali awo ne Kessa bali awo. Kati yosogera abanupu mbogedde buli mu kakati kungu teba balimba nalabye Namboze bambi yafiirwa kitaawe Saasira yafiirwa kitaawe Namboze kitaawe yafadde nende bambi saga gende shumba oyina akatambi konsabi kendi mu kunoonya wano kakwatagana ku ki kakati ze nkuze mpulira Namboze baga bajja kujjako Museveni balwanirira nsonga semasongezo waka ezo kabaka za Buganda ebabivaako dda. Namboze yabadde ku TVM n'alumba ono omuwala gwe bayita Sauda Madada. Nze sijja kulima omuwala oyo oba sijja kukosa kigambo kyenyina kukozesa. Behavior ye mu kuziika kwa Segirinya yamuntamya owulira naye ate yanshokinze bwe bamumye tiketi asoundinga nga ali very sane oba tiketi kyendegeeza. Behavior ye mu kuziika kwa Segirinya yali yamunkyayisa naye ate bwe bamumye tiketi bw'ayogera asengeka eki ensonga. Bamumye tiketi n'agamba yajjanga independent ate constitutional right ye dembe lye. You get it? Namboze yabadde ku TVM ebigambo bye yakozesezza mu Madada ayagala sente. I was shocked. Yagambye mbu Madada ayagala bwa kansala naye afuneyo omusaala afuneyo ne Salarioni. Ani ali mu byobufuzi nga tayagala sente? Bonna bali mbyo. Namboze ku bya sente tewali yogedde. Nkikugamba ensi yonna nga tebelievinga mu Kyagulanyi nze akuli mu maaso. We stood with Kyagulanyi nga yagala obubaka bw'Ekyaddondo. Twaliyonze ne Segirinya ne Kasozi ono eyali omubaka w'e Makindye n'omwami omulala bamuyita Sekigozi. Sekigozi ajali abene? Yes. Gubamye tiketi y'obwa Ssentebe wa Kiso. Bagimumye. Bagimumye bagiwadde omusajja bamuyita Nasif Mvubuka. Owulira? Namboze, I know it from a credible source. Yasaba milioni 10 okujja campaigning ngirani Kyagulanyi. Owulira katali ku Kyagulanyi. Tewaliwo munnabyabufuzi mwabampuliriza titakolera sente. Ask me why. Namboze yali NRM n'ava mu NRM n'agenda mu DP n'ava mu DP n'abeerako ne mu FDC n'ava mu FDC kati ali mu NUP. I can tell you tekijja kushokinga enkyanga Namboze ajoyininze PLU bo banoonya train ebatuusa mu State House bannabyabufuzi. Yes, bonna be bamye tiketi za NUP bajoyininze ebibiina ebirala. Kitegeza they are not grounded kwa ideology. You get it? Olita kulimba mbwa agenda mu politics kulwanirira agenda kusakira family ye. So yabadaga nti tebalina kuogera. Yadaga mambu Madada tayina yali badde asigalawo ngali mu struggle ya the purported struggle n'atagenda nga independent. Okiwulira eddoboozi eryo I believe mugayina mu dakika 2-3 njagala kubanga ndifuna wano mpulirize bulungi ebigambo by'omukyala. So nakutte ku matu. Namboze yali munaku nga n'abanaku bamugeya. Nze mumanyi yali bamusirike bana abasajja abakola mu butale nga bawe asawa muddo ne kati sente zayina tozimanyi na bungi apartment buildings zazimbye. Bwe yagenda mu America nga yefudde mu mulwadde 1.3 billion ne bazimuwa. Aganyabo luline bwe nali sigadde ku nsi ne Namboze nga simusaba namba ne kati ayina ne figa sebo abuukanga akayana akato. Otegera ndowooza abantu gaba Namboze bali badde basinza Yoweri Museveni every day kubanga yabafudde kibali. Mwayina ki mundage mwayina ki
Kitawo yalina ki mukitulage Debozi yogamba ndifunye final olifunye bizanyira abantu Kamanda madada kati okulonda kutandisa omwerabiza nti waliwo eri oluta eri abadde kamanda mulamba ne kati olwokuba nti obwa Lord Councillor buliko omusaala gwa $6,000,000 bamugamba banna abaliyo nti nomanyi omusaala gwa $6,000,000 kati banki ekuwolayo esobola n'okuwola obukadde 10 nejjange bukusalako mpola mu myaka 5 kakati alowooza ekyo naga nti ate nange kati njagala nve muzigo nange atemperera abaana nange nvuge ku mmotoka laba bwe yeerabira nti ewaffe si kuno tufe tugenda mu Uganda mpya ate alaba Nambooze yasookayo ate Nambooze ye ali ku bwakatikkira anyirira ate amugamba mbuno nedda nywerera nnyo ku wali nywerera nnyo wali ku bwakomanda tuli ku lutalo naye alaba ne Nambooze alwana ng'atakola ki ng'atalwana kakati ebyo bye bireeta oluusi abalwanirizi okusindukirira emmeeme naye ate era bwe tuba tusoma demokrasiya nga mponzika bagamba nti yes election is under a dictatorship a dilemma to a dictator nti newankubadde kale naye abissaawo afune ensonga ziri 7 nti naye ate nako kabasa gyali nti weewaawo okulonda erinakyemalira kusobola okwawulayawula abamuvuganya mbu naye ate ebivudde mu kulonda bibagatta kale tukomyewo yoyo omubaka Bet Nambooze bakireke ye bw'aba ali akiryoke ngagumiza kati kankubulire yes ababaka ba KCC bakansala kwero si 5 wa $6,000,000 bafana ne salary loans eziweza $3,000,000 omuntu yenna kasaafu ka kansala kwero si 5 e Kampala afuna $6,000,000 asobola n'okusaba salary loan etuuka ku $3,000,000 era gimuwa ulira omubaka Nambooze yafuna $45,000 buli mwezi kasitoma l'okulayira n'okwata bayibuli bwe pa n'olayira banka yonna ekuwa looni eziweza akawumbi nga tolinayo omusingo ogumanyi fe ababi w'omusolo kasita parliament ekakasa nti Nambooze mubaka we mukono banka yonna esobola okuwa akawumbi it's okay for Nambooze okufuna akawumbi mu banka n'okufuna $45,000,000 naye kikyamu Sauda Madada okufuna $6,000,000 n'okwewola $3,000,000 obwo bwe bukuusa mwabampuliriza ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 ono homework gwemba wadde njagala mundage y'omubaka omu ng'okuva lwe yafuuka omubaka obulamu bwe bwafuuka bubi bonna obulamu bwongera kukyuka sijja kudda ku radio kuno njagala omuntu omwajja wana ngambe nti ffe twalonda omubaka yali bulungi nnyo naye ate obulamu bwe kati bubi answer is simple buli mubaka yalondebwa obulamu bwe bwakyuka atayina bodaboda yagigula atayina mukazi yamuwasa eyalina omukazi omwayina basatu atayina wadde sigiri kati afumbisa pressure kuuka obulamu bwakyuka bera yaterera buli myaka 5 okulonda kukyusa muntu alondeddwa okiwulira kati Madada nze muwagira era ze singa mbadde mulonzi mbadde nja mulonda e Kampala Madada mbadde nja mulonda wali mulonzi naye agende aliyeko naye aziriyeko kuba n'abaliyo bali mu kukola ki then kati muntamisiza ebyobufuzi kulya buli ate kukola ki si kuweereza bantu kuweereza ani buli omu aweereza famire ye omubaka kasita alayira aba ne full medical cover ekavalinga ye ne famire ye ekyokubiri omubaka kasita alwala alina okujjanjabwa ekyokusatu omubaka bw'aba alinnya ennyonyi talinnya economy class alinnya business class omubaka buli lwasula ebweru n'amalayo buli lunaku asasula $7 ze $2,000,000 asasulwa so bw'amalayo ennaku asatu times zimultiplying times $2,000,000 ze $6,000,000 omusirikale afuna sente meka $5,000 omusomesa afuna sente meka $5,000 dokita akugjamu omutima ogugwa n'aguteeka mu nze afuna meka $2,000,000 don't be fooled luno lutalo lya byanfuna bali mu kugujubanira byakulya bano abagamba nti Museveni alemeddeko mbuulirayo omubaka omu okugjako Hussein Kyanjo eyagamba sidda nino labye n'ennyuko owe Machel bagimumye bamusaba $1,500,000 really yes you have this information yes
nabadde manyi ya kikoyi bukoyi naganze enkoyi nkitadde ani akugamba kubanga yegenze sidda bamugambye twagala 15 baliyanga bakaba tebagenda zibawa bagala sente tebakulimba mu struggle eriwa nanjye ne struggle ali aflying a business class first class gwotadde kasitika ku boda yo people power yoli ali mu private jet abaana be bali all over the world bali abulamu gwakako kali ku kyalo kali ya mukene otegera noza teba kulimba akaluka na akajja ekisoka kawedde ekyokubiri NUP project ya Yoweri Museveni bwe mulonda bolonda bali mwezo wa NUP bali mweza mukwano gwange tyano okumwogerako oba olonze Saabalwanyi kubanga Lukwago yes alina weaknesses ze like any other person hazina kati olaba project y'omwalo ogwo Lukwago alina valid questions za puttingawo hazina mbaddeko nayawo na azina nemwe timuwulira omwalo ogwo guweza 79 acres 79 acres buli eke kyone nyoka tujibalire $1 million multiplying amao 79 acres times 1 million kwiritiri yakije muyitamu okuwa abantu ebintu ebyabana Uganda. These are serious questions. Serious questions. Procedure chimo muyita. Echa president ajakera kumachaga be parliament yeyo. Kubanga president azikoze azitaddewo. President eteredwawo. Yes. Ani atayagala nkulakulana. Fenna twagala nkulakulana. Twagala a stable clean Kampala. But terms and conditions. So Lukwago has valid points. Yes. Kumwala gwa kuba yogera bwomu aliyeka ali bwomu abala baba gulagulada kubanga mbadde kunayo nagamba lwaki abatwalo omwala teba bafuna n'ebyapa ku gwo nakate gubadde wambuza gwatandika jjo ekyapa kiri mu manya gani mbukwabo abogerwa you get it ekyapa kiri mu manya gani ambuza nti gwe kungo manyo mwala ogwo gubadde okuva kano bwe yatonda enseno ngaba asookawo tebagufunako byapa ekibuzo kirimo okuddamu singa government bagulizinze singa ebadde joint project omwala bagu developing investor inamu 40% government ya Uganda inamu 60% atola bakulembeza abalo gambye aliyeka what about other leaders abagulagula useless kabisa nkubuziza omwala 79 acres buli acre jiwa $1 million million ya dola mabata jitegere erimu 3.7 billion 3.7 billion times 79 singa mungambe it's a joint project the investor agenda kuteka mu sente aberemu ne 49% oba 59% feba na Kampala tuinamu 41% kitegeza nti sente zivaamu mu rent n'ebirala zigenda ku supplementinga budget yachi ya KCCA otegera so abantu bali meddo muwulirizo okumutegeera omuntu asobera okubeera omunga ye mutuufu abantu abangi obagobereranga abafuluma stadium za mipiira to believing nga abantu bangi tibogera kituufu genocide ye Rwanda singa bagikolako referendum yali passinze ask me why abategesi ba genocide bali 83% nga batuusire minority so ekikyamu abangi basobola okukiwa nekiyita obutamanya abantu basobola okuwagira ekikyamu mu butamanya obaji wadde omuliro ne bagula ba social media katabo embyogedde bagenda kunvuma nenga tebawuliriza kiri mu byoyogedde tebawuliriza gashumba bavuma ki otegedde ekibuuzo kiri nti 79 acres mu Kampala feba na Kampala return on investment erichi kwanga takalya lya bana Kampala lya KCCA hokitegera nze singa bangambe nti invest on billionaire bijodolo binyonkondo omugagga singa sente agenda kubeera mu na 49%. That would make sense. Oba 51%. Sente zivaamu ontegera ndowooza ongamba otya nti wakeddiza umeme mu government nogifula UEDCR ate n'ogamba nti ettaka lyaffe waddeyo lya bwereere
tekikola makulu Lukwago alina ensonga z'owulira nga ntuufu etawo kuwulirizibwa naye Lukwago naye alina obuzibuli bumu Lukwago asubira mu zino entala jazirwana bw'omu alina ensonga entuufu ennyo nyina n'omukulu omu wa KCC eyaŋŋambye Gashumba tulina obuzibu bw'amaanyi singa bazimbye omwalo ogwo omuntu n'afiiramu enkya abantu 5 owabiraani gwe wakeddiza omeme nti yali nsobi kati okutte ettaka oli waddeyo ffe tugamba kiri kimu twagala enkulaakulana neffe bannayuganda tulinamu siteeke ki next time kankukomerewo wano nkubulira ebintu government bye yalina wano before 1986 ng'amagoba byonna ze gakola actually next time or after the break oba next time after the break weewuunye kazi gyewe ensimbi zino ogambye maybe nga tugenda mu break just for emphasis ogambye ensobi yo ati laba embizi eri kuneŋŋama mu nzira e Rwanda mpozi nga nzira Villa Maria abantu tokkiza ku diverting I don't care kuzina embizi teri ensasula abatuuliza mwami Gashumba abantu bayogera ku bali ku TikTok ye ali ku TikTok live wano ndi ku TikTok bannange siri ku mmwe abali ku radio okitegeerana kuba tibabitegeera siteeke yaffe eriki okay so ogambye ensobi yokka egenda okukolebwa mu Kampala wano singa banna Kampala bakola ensobi ne bajjawo Lukwago ne bazzaawo candidate wa NUP olumwe Museveni Kampala bamututte abamumaze nti NUP project ya Yoweri Museveni Lubongoya ye liaison officer wa State House mu NUP ekyali atakimanyi ekira nkiddamu mulonda abaana bammwe ekyonze sikimanyi gwe toyinza kimanya mbuuza lwaki ffe gye tubeera badde wali ogambye ina list yagala otuwa list nene nyo ezo zonna zi Uganda Airlines Uganda Tourism Board Uganda ezo zi hotels zonna zali under government of Uganda baliwo emizindalo mwami Gashumba okiwulira nga kiki ekulaga government ebeera ne stake mu kintu si kukiwaayo buwi kyonna nti kigende si kukiwaayo buwi nze naali wagidde omuntu yenna investor ng'agangenda ku developing ekitundu kino nyinamu 40% bannayuganda balinamu 60% oba nze nyinamu 60% bannayuganda balinamu ki 40%. You get it? But you can't tell me ngezo kibala omwala gwe Nakivubo guliko eka 79 79 acres 79 bwogibalira ku bbeeyi ekyasinze oba wansi $1,000,000 buli eka $1,000,000 ya dola evaamu mu sente za Uganda 3.7 billion bo multiplying 3.7 billion times 79 acres mubeeramu 290 billion bibiri mu kyenda nearly 300 billion yes ezaweebwa investor owulidde biliyoni 3 bw'oŋŋamba nti n'ebyapa byafulumye mu mannya gaabwe olwo tuwedde ekibuuzo kiri nti singa bw'obote n'amiini baraninganga eggwanga bwe bati nga buli omu bamuwa buwi ffe twalisanzeewo ki singa bw'obote n'amiini baraninga eggwanga nti pulezidenti agaba bugabi kibu kyasanze ffe twalisanzeewo ki ndagidde awo twalawo nkiddamu Nakivubo ettaka eryo lirina 79 acres buli eka bw'ogibalira 3.7 billion no multiplying by 79 billion is 290 billion nearly 300 billion Lukwago ine ensonga zayogera entuufu hazina singa bajjajjaffe omwala tugeze baali bagugaba kyobuuza singa bagugaba bwe batyo twali gusanzeewo omuntu bw'aba ayagala nga he's a serious investor agula ettaka yeekulaakulanye oba bwe tufuna investor nga ze with a brilliant idea ey'okutransforminga Nakivubo channel ffe bannayuganda tulinamu stake ki byali badde ebibuuzo kubanga yehamu ayogera ku development for example teri atakiganye ekulaakulanya development twagala kujjawo mataba gano twagala kulaba nti kasasiro omwala guli open gwetaaga okuba nguli enclosed teri amuganye ffenna tukiwagira ne stake yaffe nga bannayuganda eri ki mukyo yes guno omwala guva ku container village ne gumalirawo oba eyonna kuba nayiseeyo ko wino yonna bakubayo ebibaati teri aganye enkulaakulana ne stake yaffe eri ki era abantu b'engulu ebo kye bali bagamba nti sebo President Museveni ffe situgaana investor
ne buli investor yagala ku investing eggulu fe tubere in touch naye tunegotiating naye tutese nti fe tufunire muwa fe tulina 40% terms very clear yes fe tulina ettaka yaleete machinery owulira bwekyo bwe kiri neze bintu kabibabuulire mulina ebintu byemuzanyiramu bannayuganda bino ebintu babimanyi kino kankibagambe babimanyi kiryo ttaka lyali lya gavumenti ino lyali lya gavumenti ino lyali lya gavumenti kati Lukwago challenge gyalina eryegi aliomu obutulumu obungi busobola okutta timba obutulume obungi butta musota so Lukwago bambi ali yekka bwati muntu omu alina ensonga teteyagiwuliriza buli omwamu kuba ku nsolobotto ogambye abalala bagule bonna bagule ne social media bagigulagula dda buli olaba ekintu nga kirina hype y'amaanyi nnyo manya sente era kati bagenda kunvuma kubanga nawe ofuusa omu ku batono abayimiridde ku nsonga naye kali kivumo kye batavumanga bavuma abaana bavuma tiwali muntu yali yavumiddwa nganze navuma obwana bwa Nuupu buno by the way over the weekend babiri bankubidde simu to apologize tusaba tusonyiwa abali bakuvuma tusaba tusonyiwa sitwamanya Antegera n'ogaba kadi nga wabalayo wiikyemu akakodyo kalimu kati wenjagala nzije wawe nyini abasasula ne sente ezokugaba bendera Jo Haji Latif Sebagala yavuddeyo n'agamba obutali bwenkanya buno takkiriziganya nabwo era kyeyakoze yakuŋŋaanyiza abantu bonna bataweereddwa bendera n'abamu baga nti bagibwako ne sente bataziwaayo bajjenga ba independence kati yagenda kujja nga independent ne Latif oli mukwano gwange oli muganda wange wummula myaka 2 Latif Sebagala wali mubaka emyaka 2 wummula kola business nga baganda bo omusayi gwamwe muli bagagga muli bafunyi kola ebirala Latifu oli muganda wange batabani bange va mu byobufuzi kola ebirala okay tutwale ku kya sente ne ku kya sente nkyogera nga nti Allah ate zino sente zino zenyini abayambi bomukulu saba fere wa struggle Mr. Kadingo bazitwalira Kadingo batuga tebazimanyeko gwe bazitwalira nyina ne gomanyi kati yakaweza 2.5 ziyakateekayo 250 million mundagayo mu kaseera ka Besigye omuntu eyasasula sente ofuna ticket Julius Nope yes kamu ya century na Julius Mutebirumu ku TV nangamba nti kituufu bali bamusaba sente era ngati omu ku bantu abamusaba sente mu bigambo kuba yankola bina mugamba mwogere n'atamwogera ngati omu ku bantu abamusaba sente muyambi w'omu ku bantu abatano abakulembera NUP nene mugamba mwogere n'atamwogera kino nkikugamba nze nagulira bantu babiri benagulira ticket era bazina kati akodyo ke bakoze kitegeera balangidde wabula wiki nga twena joddukira kati neza ababaka bagenda kutebya ababaka nga wabula ennaku 3 nga twena gyewe kubiranduulu balagira 15 akakodyo ke balimo ke bakola kamanyi tebaagala ofune option oba ofuuke independent oba ojoininga ekibiina ekirala obere nga tolina option tewali muntu alina ttima nga kasajjaako because balangira nga 15 abaka ba parliament leero 8 balangira nga 15 okusunsula kwawo nga 23 wajja kwa China obudde not really obo China obudde o complaining awa odukira wasinga to bamativu ne kantu alo mukisa guno njalo okubuuza muntu kyaraninga page ya Isma All Access bana nkwegayiride inbox mi o WhatsApp mi on 704 555 page chi Isma buli kigambo Isma kyayogera bakijjayo teri agiraninga abantu bajjayo bujja bu clips no waliwo omuntu alina page ya giraninga eri active yes really yes njalo kumanya omuntu oyo yani running kubanga he is very I don't know oba he or she nenga ali very good ajje buli kintu okusinzira ku mbere ekola ki ku mbere eriwo ulira 2026 2031 kwe kuziika kwa Nuupu era bwe batufuniddemu mu kaseera kano tolifunamu 2026 2031 kwe kuziika kwa Nuupu kwe kugabula ekisanja kino kyekifemba ontegere kyendegeza kyekifemba kyovula buli muntu alwana abeere omubaka abeere kansala
ojukebe yagamba mbu bafuuti soja bajeyo empapula basaninge ku bifo Sauda Madada Sauda nange yangambye nabadege naye ku TV angamba Bobby yatukubiriza batugamba mugende muwesimbewo mu bifo bino nange kye nakoze kati Sauda lwaki omugana nga Lubongo yajeyo empapula lwaki omugana ye lwaki omugana kinziremu kwa mwena mujeyo tosobola kubanga onywa walagi abaana n'obasanga abanywa tasika n'oyomba tosobola kuyomba onya walagi nosanga abaana bo ku tasika ye abamba lwaki kati Namboze yagamba Sauda tojjaayo Namboze agenda mu bisanjo babimeka kati abaddeyo yatandikira mu NRM nava mu NRM nagenda mu DP nava mu yatandikira mu DP either of the two nagenda mu FDC kati ali mu NUP MK nalangira officially Namboze ajafuna tiketi ya PLU tabetanko mu FDC mwami gachum takolanga ki Namboze waberangayo omuntu eyakukutanga ne Dr. Kiza Besi yali Namboze osobola okubanga toyina tiketi ya kibiina nenga osabusukayibinga kwa ideology yaabwe ate muwanga kivumbiye DP buli omwana omonyeshera kanka nakano kakulu obudde bugenda mbegayiride 2021 tolonda kala ya muntu 2026 tolonda kala oba kibiina londa muntu ekira mulonda abaana bammwe ababalaga ebijja byabwe nti biri wano mulonde ekiddamu tolonda kala tolonda kibiina londa muntu ekyokubiri mulonde baana bammwe akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi lino ejjogo tulina oddifulumya wano oli n'asenguka mu zooni E n'agenda mu zooni C n'ateekamu ebipande ne mumuwero kaminga ne mumwaniriza mumuli bantu bakikaaki okukyamuukirira okwo nabadde ebukomansimbi esangibwa mu Masaka Greater Masaka waliwo omusajja bamuyita Kateregga yali LC5 chairman for 2 terms n'akola emirimu egitenkanika wajjema n'azimba ekitebe kya district n'asakira bana bukomansimbi mu government nenga ali mujjema era waliwo enkyukakyuka y'amaanyi n'abagambye mulonde Kateregga wajjema fine naye alumirwa ekitundu Sabawandiisi wa Jema omanyi Sabawandiisi I don't know by Sabawandiisi naye nze nayogedde okusinziira ku rekodi y'ebintu byakoze ontegera ndowooza so tebafa ku kala balonde muntu temufa ku kika kya kapa oba yabitanga oba njeru oba ekwate emmese kyekikulu kati mukalu si kika kya kapa oba nzirugavu oba njeru bwolaba manvuli tikinga bwolaba omuntu ajidde mu basi ng'olaba mutuufu tikinga bwolaba omuntu nga Seggona ng'ajidde mu ambuleera kola ki tikinga bwolaba ow'omuti nga Mpuuga tikinga Mpuuga tajja ku bubaka ajja kubaka kati tumalirize eno disclaimer nayo njala mukitegeere from today si ffe tusinga okutegeera ffe tubabuulirako ogugwo gwe weesalirewo londa mu ebikuyamba ne oleke ebyo soyini bwe kubira engombe si ekujja mu kubo naye ate olw'okuba abantu abasinga muli driven by money mulowooza buli muntu ajja ku leedi abeera yasasuddwa ndayira nga ntya Mungu okwago sente ze yali ampaddeko gyali emitwalo 4 egy'e Uganda ku lumbe lwa kitange ne neewonya loodi meyo mpawuti emitwalo 4 obusente obutono bwe nanyumiza kumiri ku bantu gyali nti Lukwago ate yakuwadde n'ebiri agikola ki agigaba so nze mbabuulira nti omwala gwenna kivubo ffe nga bannayuganda siteeke yaffe eri ki ffenna twagala enkulaakulana ffenna tugiselebratinga naye oli tajja kujja atugambe nti ngenda baleetera enkulaakulana mukube bukubi mu ngalo otegeera ndowooza nkiddamu 2026 tolonda kibiina tolonda kala londa muntu ekirala mulonde abaana bammwe azaala ekibi akiwongerera bw'ozaala omusiru tosikisa baneiba ekyo nkibagamba bw'olaba ow'enaalemu nga mutuufu nnyo tiikinga bw'olaba abasajja nga baseemujju ŋŋanda ekibiina kye bakiyita batya PFF
tikinga DF Common Man's Party ya Munyagwa Lusania tikinga ontegera ndowooza nebino mbuno ambulera buli wali ambrera tikinga ekyo kyakomye wali otingiza kwa ambrera si nemalangi tikinga wakiri nnyo obutuwa ngamba ambrera tikinga tekiriyo nze Gashoma ni musiru achoka balonda ambrera basiru nze ni musiru nze nkugambye ko ndi basiru nze ni musiru okutikinga ambrera ntikinga enalemu kubanga ambrera kazini we enalemu tosobola kutinga ambrera mulamu sisobola ambrera yakola ki sisobola njitikinga lwaki njitikinga natikinga Kyagulanyi namu campaigningira ku bubaka ne kuba president sisobola okutikinga Kyagulanyi kuba president nfa nnyo obutwa n'enfa ate oli wano mwami Kyagulanyi afuuka president wano owawa Kyagulanyi okufuuka president kinga muntu wayinza okugamba nti osobola okukiisinga enjuba Kyagulanyi okufuuka president kinga muntu okugamba mbu osobola okusena amazzi mu Indian Ocean n'ogamalamuyo Kyagulanyi okufuuka president kinga muntu wayinza okugamba nti Gashoma osobola okufuuka pope oba oliddawa nga afuuse president nga yawa president wawa nga oba oliddawa ku bigambo kino nkikugambye nze okutikinga Kyagulanyi kuba president nnyo obutwa n'enfa bwe tuba tutikinga president w'abayimbi mu Uganda nsobola omutikinga by the way Kyagulanyi akwalifyinga okubeera president w'abayimbi mu Uganda ayagala kuba president bwa ggwanga ku bayimbi mutikinga